Monjogerera nga bwe nasirimu naye nange seyagala omukyalo oyo yatuuka ekiseera nantabukako nafuuka problem. Nange kwe kusalawo okuba nti nkyusa system, nange kwe kusalawo okuba nti nkyuka, nange kwe kusalawo okuba nti nonya future yange engeri yali nti atandise abadongo okuba nti bamusuulawo, abadongo okuba nti bamutwala, n'okuba nti yali takyampa kitiibwa, n'okuba nti oba oliawo nange olw'obulamu bwange okuba nti mbwagala nnyo kwe kusala okuba nti mmulekawo. Nayagala nnyo fiye n'obulamu bwange bwonna, nayagala nnyo fiye nga mwagala kuva ku ntobe y'omutima gwange. Fiye atandika okuba nti anzanya mpola mpola, nange omutima gwange ne gufa. Kwe kusala okuba nti oba oliawo nange ntambulamu nfune oyo alinjagala. Tukwaniriza anateera ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya n'eddoboozi Peter Ntambi Kimso Namalondo Kiboya Maxud Junior. Webale kuba nti otambula naffe, yes gwatambula naffe, subscribe ate n'okuba nti osubscribinga ate nawe yasubscribinga edda kugamba kekesero bere tu subscribinga tugenda mu maaso mpola mpola. Kugambye Peter Ntambi Kimso genda ku Facebook ononyeko nkosa Ntambi Kimso, ate genda ku Twitter era ononyeko nkosa Ntambi Kimso, nkosa Kimso 16, agenda ku TikTok nkosa Kimso 16, atenga ku Instagram nkosa Ntambi Kimso 5. Nakuba lero tukuletedde musajja mukulu amanyikiddwa nga Edwin Katamba. Edwin Katamba abamanyi yono omusajja mukulu amanyikiddwa nga MC Cats. MC Cats akola ku NBS TV, akola program majita NBS After 5, akola NBS Cats Up, Nesho endala mpola mpola. Yava ku NTV Expose okuba nti yegatta ku NBS After 5. Yomu ku bantu be basooka okuba nti bajja ku NTV yegatta ku NBS. Batandika okuba nti azimba show ye, yatandika okuba nti esuula oba oliawo show ya Douglas Lwange ebiseera biri gye bayita NTV The Beat. Ekyasikirizibwa ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Douglas Lwange okuvaayo n'abantu yegatta ku NBS. Era nga betwogerera bano beyita ba Fantastic 4 bali ku NBS After 5, okuli Douglas Lwange, okuli MC Cats, okuli DJ Roger, okukata ne VJ Masse Pro, omukuba DJ bange besinga okuba nti njagala, omukuba DJ bange abakyasinza okubeera nga simple VJ Masse Pro, alesi ba DJ bangi, alesi abayimbi bangi. So n'olwekyo mwagala nnyo olwekyo because of sporting a talent ate na promoting a talent. So n'olwekyo y'omu ku bantu besinga okuba nti njagala VJ Masse Pro. Big up on yourself. Nakuba lero siri ku VJ Masse Pro nedda, siri ku DJ Masse oba VJ Masse Pro, ndi ku MC Cats ne Fiye. Twafuna oba twabasindikirako amawulire amalala nga Fiye agamba nti MC Cats yamutama music. MC Cats oba oliawo yefaako yeka. MC Cats yamuleetera okuba nti akowa ebyokuba nti ayimba. Mukulu yakolanga ebintu ebyenjawulo n'okuba nti yes agenda mu maaso n'okuba nti akola obwenzi n'okuba nti agenda mu media neyerangira nti mulwadde wa sirimu. Fiye agamba nti yakola okubeera mu public, okubeera public figure era nga ayagala okuba nti akwitika mu music wa MC Cats mpola mpola. MC Cats n'atekinga blame n'agamba nti yes tuufu oba oliawo nange naye sirina byenkola bituufu, oba oliawo nange sinze muntu atuukiridde, oba oliawo Fiye byayogera bituufu naye ate nange nina kye namukolera. Fiye agamba nti Cats ogenda mu media n'agamba nti mulwadde wa sirimu kyamukuba bubi nnyo era nga kyatandika okuba nti affecting obulamu bwe, nti ye teyasooka kuba nti amulowoozaako kuba nti abyogera, teyasooka ku baana be kuba nti abyogera, teyasooka kuba nti alowooza ku baganda be, ku maama we omulungi n'abantu be. Mbu ye yatandika okuba nti asalawo obusazi okuvaayo okwanawunsinga. Mbu era kino kyamuaffectinga nnyo n'obwongo bwe paka ssaawa zino, era nga kyaleetera Fiye okuba nti agenda ne family ye okuba nti oba oliawo emukiba Munyarwanda yagenda entinde waabwe era nga yetwogerera Fiye ne MC Cats amye akabe kaggwamu. Now tugeze mu maaso n'okuba nti tunoonyerezaako ensonga lwaki Cats ne Fiye tebakyali wamu. Cats tumubuuza owaye kiki ekyatuukawo ennaku zino Mama Abi nga tokyamufaako, ennaku zino Mama Abi nga takyakukabya maziga, ennaku zino Mama Abi kiki ekyatuukawo. Cats agamba nti Mama Abi namwagala nnyo, nze nakwata Fiye ng'ali mu kyaki netandika okuba nti mbeera naye, namwagala olwatandikira yali alina, namwagala kuba yali mukyala mulungi, natandika okuba nti mufaako nemba nti ntandika okuba nti mukozesa connections ku studio ez'ettabo nga njagala kuba oliawo ntandika okuba nti nyongerayo ekirooto kye ekyokuyimba, natandika okuba nti nsindika Mama Abi n'okuba nti mupromotinga ku TV ne radio ze Uganda ne mu papula z'amawulire. Fiye yali from nowhere, natandika okuba nti mujjayo ne mu kyaki
nentandika okuba nti mukozesa ennyimba ezensi era nga twakola akayimba akasooka bakayita I need you kafuna kibayita positive response. Abantu bayagala nnyo Fiye n'omutima gwonna, abantu batandika okuba nti bapromotinga Fiye n'omutima gwe gwonna, era natandika okuba nti oba oliawo ndaba future Fiye ngenda mu maaso n'okukola ennyimba endala oba project endala. Fiye yatandika okuba nti akyuka mpola mpola. Twakola ennyimba ne Moses Radio Wizo ne Moses Radio kogata ne Wizo Manizo ne tukola oluyimba He Got No Money ne Vampino. Zine nyimba zatambuza, zine nyimba in London, Fiye agende Dubai, Fiye agende Kenya, Fiye agenda Rwanda, Fiye atambula amawanga agenjawulo nga genze kuyimba. Ekyo tasubira Fiye mukumanti afunye erinnya, afuso wakabi. Fiye atandika okuba nti akyuka. Fiye yanefuulira natandika okuba nti oba oliawo anzira kweranga yatandika obutalaba mugaso gwange, yatandika okuba nti agenda mu bwenzi n'asulangayo n'abasajja. Waliwo akasajja akasinga okuntama Fiye keyayesibako akasajja ako bakayita Kazizi. Fiye atandika okwagala Azizi natandika okuba nti amuyigiriza obulyawo n'ebiragala. Natandika okubulirira Fiye nemugamba Fiye va kunjaga nga Fiye tawulira. Nagamba nga Fiye akyuseemu ku bintu byakola naye nga Fiye tawulira. Nagamba nga Fiye nemugamba Fiye bino byonna byokola bya bwerere, kiseera obeere nti okyusa mpola mpola. Mukyalo oyo teyampulirizanga, nange nesala okuba nti oba oliawo nange nkyuka mpola mpola. Bino nno byonna tebyankyusa. Nagenda mu maaso n'okuba nti nkolera Fiye ebintu ebyakabi. Nemukolera concert yali successful, wali ku Golf Coast Hotel, yes yali successful. Nemukolera ennyimba ez'ettabu nezipromotinga. Atugenza okufunamu obutakanya obwa Fiye ng'obuzibu buva ku drugs oba oliazibu yatandise okukola ng'agenda ku show n'abavubuka niyebaka nabo mu hotel room bapromota ne bankubira. Nze nali nga bize nga sobola kulunda mukyala wange ng'ambwa, nga sobola kumulunda ng'alunda endiga, nga sobola kumulunda ng'alunda ente. Ng'omukyala oyo nali muwadde ebbeetu, yali mukyala mukulu nga tulina omwana. Mukyala ono eddembe yatandika okuba nti alyonoona, eddembe yatandika okuba nti oba oliawo alisaabulula n'okuba nti akoleramu ebintu ebirala ebitazimba, era nga yamaliriza omukyalo ono atandise okuba nti akola obwenzi. Nze okuvaayo okulangira nti ndi mulwadde wa sirimu. Fiye yali akimanyi nti ffenna tuli balwadde, era nga yali akimanyi ffenna tuli ku ddagala. Ebyo byonna byekwasa si kyekikulu. Fiye nzibeererawo, Fiye namubeererawo bino kyakola, naye ng'ate olw'okuba nti yali afunye emikwano egigezako okumuwula, yali afunyeeyo abo bamaneja abasajja abamulimbalimba nti basobola okumumanejinga nemutwala ku next level, yatandika okuba nti tampuliriza. Nze nno nafuna ebirowoozo nembala n'okulwala because omukyalo oyo nali mwagala nnyo. Fiye y'omu ku bakyala bennawa omutima gwange n'obulamu bwange bwonna. Namala emyaka 8 mpromotinga Fiye nga njagala abeere wakabe. Nayagala mama Abi tukuumagane paka we tuliva mu bulamu bw'ensi. Nayagala yoyo omukyala gwe mbasembayo kuba nti nfuna. Naye bambi omukyalo oyo oba oliawo be nali mugamba yali tasobola kuba nti abiwulira. Omukyalo oyo yandeetera n'okugwa eddalu we twagenda mu London nga sitamuwuliriza nga yeefudde nga tampulira nga buli kyemugamba akikuba ebbali. Bwentyo natandika okuba nti nfuna obuzibu n'obwongo, nafuuka addicted ku mwenge n'essigala, era katanfiire bwerere. Naye nga byonna ekyali kinzita si lwakuba nali saagala Fiye nali mwagala n'omutima gwange gwonna. Naye asikonyisa okuba nti buli lwagenda mu media anjogerera mafukule, buli lwagenda mu media anjogerera nga bwendi omubi. Nze nakwata obusente bwange, namala emyaka 8 nga nsula wabweru ku lwa Fiye nga njagala Fiye abeere wakabi. Namala ebbanga lyonna nga nnwanyirira Fiye, naye Fiye byonna tabiraba. Fiye aŋŋamba nga bwendi selfish. Fiye anjogerako bintu. Nali ngudde eddalu, nali ngenda kufa olwa Fiye because nali mwagala nnyo. Naye nagenza okukiraba nga buli lwagenda anjogerera bibi. Abasajja bangi olyawo bayagala okuba nti yegattako mpola mpola. Abasajja bagala okuba nti bamwegattako, abaleeta abandaga balaba mu maaso gange message ziraba. Natandika okuba nti nkyuka, era kyova olaba nakwata social media handles nenzimuddiza, nenkwata buli kimu kye yali ayagala ewange nenkimuwa, nemugamba nti baby this is the time okuba nti otandika okukola ebintu byo. Fiye yatandika okuba nti akyuka, nange netandika okuba nti nkyuka, nenkivaako mpola mpola. Bitwogerera sirina kyenkyayagaza Fiye abeere mu mirembe gye. Fiye yantamye ebyabakazi. Fiye yantamye okubeerawo nga nkolera oba oliawo abakyala. Ennaku zino Fiye namwesonyiye, sirina nsonga lwaki Fiye kambeereko nange omuntu nsuleko mu nnyumba yange
okukenga sisuze mu bbaala kansuleko mu nyumba yange nga sina stress nga sina binyombeseza kansuleko mu nyumba yange oba oliawo nga sina ampa stress mbeereko awo mpolampola abaana bange ndibakuza abaana bange nja balabirira ndibakuza mukama ajja kumpa obusobozi mbeere nga mbafuga naye sijja kubeera mu kkomera lyesirina era nze sijja kuddamu kufuna mukyala munyarwanda bamuyita MC Katse bampita Ntambi Jimso Rich Boya Maxudi Junior omukutu guli gumo jukana mukamoli wekomiddeko mpolampola webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti osubscribinga bye bye for now.